Obaka bwange eri enkiiko zonna ezirondeddwa kubanga nze ndi mukulembeze atwala Kimanya Kabonera n'Ennyendo Mukungwe. Naye olwaliro tuli ku lukiiko lwa Nnyendo Mukungwe, njagala okuyozaayoza abalondeddwa. Ebyobufuzi byawedde, mutuule mukolere abantu. Ate ekisinga obukulu tugatte abantu baffe. Ekyamazima awali abalwana ababiri tewabula amegga muki munne. Tuli mu multi-party dispensation. Ffenna tukimanyi. Ffe ng'aba National Unity Platform wano mu Masaka twawangula newankubadde waliwo bwe batunyaga. Naye tekitegeeza nti tugenda kuweereza ba National Unity Platform bokka. Tubadde n'ebibiina bingi ebibadde bivuganya. Okuvuganya tebuba bulabe. Oyinza n'okuvuganya ne mutabani wo, oyinza n'okuvuganya ne maama wo, oyinza n'okuvuganya ne taata wo. Tekitegeeza nti mufuuse balabe n'abalabe. Naye okuvuganya okwo nga kuwedde ng'ofuuse mukulembeze, tusaba olaga obukulembeze. Obukulembeze buseokera ddala mu kubuilding a team. Nsaba abakulembeze abalondeddwa mbeere ba team builders. Muyambe abantu be mugenda okuweereza, okubategeera nti muli bakulembeze. Tuleme kuteekawo njawukana yonna, ate tubeere focused ku ebyo ebituleese okuweereza abantu. Bingi nnyo bye tubadde twogera, ebimu abamu badde babyogera nga tebamanyi kyekitegeeza, naye kati mugendedde ddala ku kinyusi. Mufeeyo nnyo okuyiga local governance, mufeeyo okusoma. Mumanyi wano mu Africa abantu abasinga tebaagala kusoma, naye tojja kukulembera nga toli mumanyi. Musome Bible yammwe eyitibwa Local Government Act. Mumanye Local Government Act etugamba ki. Omanye weeyisa otya n'omukozi owa gavumenti. Weeyisa otya ng'oweereza emirimu gyo. Mu bukiiko bwammwe gye bagenda obbalondera obuvunaanyizibwa bwammwe bwe buliwa. Olobingira otya ekitundu kyo. Mbadde nsaba abakulembeze abalondeddwa temugezaako okuteekawo olutalo lwonna n'olutindo lwonna wakati wammwe ne technical team. Tugenda ne tufuna, nzomanye omukisa gwe nnina nti nali co-politician mu local government ate nembeera technical person era mu same local government. Tugamanga natuulako ku technical wing ne political wing. Naye ba politicians abamu bagenda ne balowooza nti olw'okuba babaga nti be bakulembeze ba local government eyo kati naalabanga ono technical person yali wansi. Tubeegayiridde temugezaako okulengeza ba technical people kuba ate bo bamanyi mu mbeera zaabwe. Ate omusanzeewo era oyinza omukola ki omuleka omwebuuzeeko, kyokka ate tomwebuuzaako mu ngeri ya kubeera nti oli compromised. Mugezeeko okulaba nti mubeera compromised. Ewali ekituufu mutambule nakyo, ewali ekikyamu mugenze kukiikirira bantu, muchekinge excesses eza technical wing, mulabe nti obuweereza butuuka kuba ki ku bantu. So mukikole mukwebuuza, mukwatagana ne mukubuilding a team. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Honorable Division Mayor wa National Unity Platform ne Speaker wa National Unity Platform owa division yeno, kino kitegeeza ki wadde nga bakansalas abasinga ate ba NRM? Tekirina buzibu. Bakansalas abasinga bayinza okuba ba NRM, naye ng'obusobozi babulabye mu bano. Era babanga be batuwanzeeko eddusi ne babalonda, ekyo tukyaniriza nnyo. Naye ntegeddeko nti Deputy Speaker wa NRM. Kirungi nnyo okuba nti Speaker aba mukulu nnyo. Olaba kati mu lukiiko lw'eggwanga balwana okuba nti Speaker alina kubeera wa kibiina ekiri mu buyinza. Singa ofuna meeya nga wa kibiina kirala ate Speaker n'aba wa kibiina kirala, kanse yeyinza okubeeramu okusika omugwa. Meeya ne Speaker balina okukwatagana okusobola okuweereza abantu.